Okay, omukutu Good Talent koli erinnya lyange nze Sonko Muhammad nyongera okwanirizaako wano ku mukutu gwaffe gwa Good Talent. Tufuba nnyo okulaba ntutuuka eri ggwe omulabi waffe tubeere ng'ate tuwayamuuko naawe twogeremuuko naawe tubuulire embeera eri etya. Tukola emboozi ziri interesting sometimes. Naye tulina bannyinaffe abawangaalira amawanga g'Abawalabu ba house managers balina ebizibu abamu bye bayitamu. Abalala balina ebirungi bye bafunamu gye babeera bali. So tuba twagala at least twogereko wano ewaka ne tusembereko okwo neewala nga tuyita ku nkola eno gye tulimu lwabeta tinabo twogeramuuko nabo whether mu ddoboozi oba mu kifaananyi gwali engwe nakyo yagala obbeera ng'onyumyamuuko nange yinza obba emboozi nga yali eno neno yagala tukyalingeeko n'abalala oyinza obba olina ekikunyiga neno oyagala at least tukyalingeeko n'abalala feel free beera ng'ontuukirira tujja banga tukola bwe tuti so tulina munnannyinaffe gwe tuli naye wano ako tugenda obanga tunyumyamuuko naye mugenda bba temumulaba nayenze wano mumulaba naye tayagadde mmwe mumulabe mwenna so tugenda bba nga tukozesa enkola ey'eddoboozi mugenda bba mundaba ye naye andaba naye nange mmulaba ne mmwe temugenda mmulaba gwayinza okwagala bakulabe naye era tusobola obba nga tukikola atambula ng'okoma eggwanga erya Uganda nkulinda ku kisaawe Entebbe nembeera nga nkutambuza paka waka ku mulyango nyangu inbox twogere airport pickups naawe addayo osobola okunkonako ne mukimyoka paka ku kisaawe nze Sonko Muhammad tukwanirizaako nnyo nnyini ddala munnange nange okukasanga obbawuliza nga bwe tuli wano eno waŋŋambe toyagala tuweereza mwami Sonko namwe mwebali kubeera nga mugoberera bannange kugoberera nnyo bambi tulaba mwebale tuweereza bambi mboozi zemuteekayo tuziraba mbutufu nga tulaba zitukwatako ng'era tulaba nti mubyalo eyo kitufu abantu gyebali abayita mu mbeera egyo nga bwe tubateeseza ekifaananyi kyo nkiprotectinze naye eddoboozi abantu lye bawulira erinnya oyinza okwagala olyogera nedda ssebo okay tutambule butambuzi na ddoboozi awo mpola mpola okay okolera saidi waggwe okolera mu nsi kiwa wennyini ndi wano Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh mu kibuga kye Saudi Arabia eyo okola ki yes sir eyo okola mirimu ki mwami Sonko ndi house manager mu lulimi olulala omwe oterako oyita mutya wanje mu lulimi luli olulala olwaffe lutumanyi muterako oyita mutya olina batuyita bakadaama bashagaala baani ekiralo gambe baki basha shagala kati bwe tubeere eno baneeno betubeeramu bakama baffe batuyita bashagala abakazi abakozi abakyala waliyo n'abavubuka nga basekadaama ng'akola mu kiyumba si nnyo ndowooza nze bukyambeerayo naakawulirayo oba ng'omu naye nga gye bali naye ng'okusenga era ffe bakyala tukola mu biyumba abavubuka si nnyo tugende ku mboozi yaffe gye twagadde okikubeera nga tunyumyamuuko ffenna wano eno abantu bagiwulirize bafunemu ekyokuyiga abamu banyumirwe engeri okuinspiringa abantu abalala emboozi yaffe eri etya mpozi kakati emboozi yange mwami Sonko nze ndi mukyala eyakuzibwa single mother era nakula ne maama wange yandabirira bakuyisa ate sooka ogenda obalaba egenda obalaba okomye ogenda kunsangawo yap nkomyewo ku mukutu mama abadde akuyise oba baba mama omwana abadde ayasizza mmira ajasiza abadde ayasa mmira kamira katono kayasiza kati nga nina okukeerawo
Gezaako tterero lemeko ennyanyi eddoboozi lisobole okujja. Okay. Aha, kati tugende mu maaso. Mbadde nkyakugamba ng'ondi mukyala eyakusiba kusomaali. Era kati nali ndi mu siniyako nenfuna olubuto. Yongeza olwo ntandise olugendo lwange. Yongeza ku ddoboozi ya. Nafuna olubuto nga ndi mu siniyako. Ani akufunyisa ng'osoma naye? Good enough. Edda nali sisoma naye. Yali wa boda boda? Yali edda. Yali wa boda naye nga yali tasoma ku ssomero lya Kibaza, ye yali yamala. Ompulira? Bulungi nnyo. Good chance mbu nali maze okuyigestalinga era nakola UNEB nga nsoba mwezi gumutundu. Mala siniyako tuula awaka nga bw'obimanyi naawe badde bakulinamu essuubi balaba ofunye olubuto ogenda kuzaala. N'ekigumira ne ngumira olubuto ne nzaala mwana. Bwe nzaala yongeza ku ddoboozi. Era wakaawo omwana naawe yali yakaweza. Bwe mmala okuzaala omwana yali awezezza omwaka 10 n'emyezi 5. Kaakati nalinako obbi wange ye bwe twamala yina agenda e Kampala ekiga nali nfunye olubuto n'agala n'anoonya ku mirimu eyo mu vaakayani ya foni n'atandika okukola. Kati omwana aba awezezza omwaka 10 n'emyezi 5. Obbi wange oyo akomawo okwo mu kyalo oyo ewaffe kale twali kutalo naye nga omanyi ebyalo byeyo mu byalo nga baliko walako naye nga twasoma era yali mwana n'aŋŋamba kale tujja kwogera linnya lyange n'aŋŋamba tugende mu kibuga tukole omwana mulekere taatawo. Ddoboozi yongeza akantu kakomyewo ku mumwa ye. Kati nange nefuna interest neŋŋamba omwana kasitaka aweza agenda kuweza mwaka kamulekere maama ngende mu kibuga ngiye nkole. Kati omuwala oyo yamala omwezi mulamba yali azze nga alina ebimusumbuwasumbuwamu n'amala obitereeza. Kati bw'aba addayo ankubira esimu aŋŋamba kola ki ngenda kuddayo oliredde tugende nga mugambire anzija mwana ku mabeere era waayita wiki nga tulumba ekibuga twatuukira Kyengere eyo gye twatuukira abega wa Totawe twali tupangisa akazito. Kati ngenda otuuka nsanga ate mu nnyumba asulamu n'abawala abalala 2 mukulu we ye yali yamala siniyako nga yatusookako naye bwe yamala naye n'alumba ekibuga. Kati ng'ate waliwo era omulala omuwala gwe baatwala wa ku kyalo kyalo kyabwe. Kati mu nnyumba ne twala tulimu abawala 4 naye nga ffenna tukola balina kuteeka eryawo gye tukola mu nsi eryawo Kyengerawo obudde buno babo bayita ku matto bagigendawo. Kati awo waliwo woolese sayidi awo oba nzikirizibwa okwogera ebitundu simanyi. Tekirina buzibu. Ne tutandika ne tukolera awo nga tukolanga ennyumba ya mitwalo 5 kati nga tusheyalinga buli omu aleeta omutwalo gumu oba mu 8 taideni ne tubeerawo. Kati so ye yagenda okundeeta ng'ono mukulu wa kimanyi afunye olubuto agenda kudda wa agenda kudda mu kyalo nga tebagasigalawo 2. Kale yaba yakwatirwa nali nakamala omwezi gumu. Kati omukulu we ye n'agenda mu kyalo okuzaala ng'olubuto lukuze takyasobola kukola n'agenda mu kyalo okuzaala. Nyumba nesigalamu abantu 3. Oyo omuwala omulala eyali ow'oku kyalo kyabwe
anaye afunawo bbawe yali yamuzaalako omwana badinganya amulidde tumamwana bayingalomera ankala nkola oli nga baddamu basisinkana nga amutwala kati mu nnyumba asigalamu babiri ono yazija mu kyalo nange kati oyazija mu kyalo nange yalina ebizibu bye bimusumbuwa nga bw'omanyi ebyewaka ebyo kati era bimulemesa kati ennyumba agindekamu bw'omu addayo mukyalo ewaabwe oba ndi sipiidi nyo simanyi mwana tekina buzibu tambula kati agindekamu bw'omu agenda mu kyalo kati ennyumba nsigalamu bw'omu tubadde tugisheyalinga ate nsigadde bw'omu 5,000 omwezi nkolera 9,000 ndaba nga bw'obimanyi kati mbandya nanakumalamu emyezi nga 5 atadonjiri yayiya bwe naye nenteesako mu kyalo omwana amata sukaali maama bwentyo mwami sonko nga bw'obitegeera akati ambeerawo awo bandi awo wenfunira omusajja ono yansalako kitendiko nga bw'obimanyi kati osigadde bw'omu olina okufuna akuyambayambako kitegeera kati ng'omwana taata w'omwana yasooka ye ng'omuleseewa ng'ajjaali eyo mu kyalo naye kale era teyali kyalo kyaffe yaliko walako kale era wala netanga bebiri rose nga kale ng'oyoza namutanga gandanyiiga nnyo n'okunfuusa olubuto nga nsoma nzidde fyuca era n'abewaka nga ng'akuttira fyuca atya yakwata bukwasi tewayagala temweyagala nemwekola birungi sonko bibaawo nali siri redi kale kunalo nali manya nti bwe mmala siniyafo nja joiningayo kakoosi oba kweyongerayo erevo bwe bityo naye kati tansinaaji bwe mwali mweyagala wali oyagala kunyumirwa mbunyumirwa si byakufuna lubuto olina kufunisaamu lubuto ate jjukira oba okyalimu n'obukoowa obitegeera kakalanga kikutteyo okay tugende mu maaso bwefuna omusajja omulala e Kampala ng'afuna omusajja omulala e Kampala animbalimba kati yali Biden ng'akolera eyo bunnamwaya ku kampuni ya Moviti eri eyo bunnamwaya bwatyo bwe yaŋŋamba mbu gyakolera kati nga tubeerawo nga yeeyama ajja kunyambangako ku nnyumba ng'era oba olumu akuwaayo ennyumba yali ya 5,000 akuwaayo ebiri n'oyongezaako boodi naye kiseera ndowooza waayitawo myezi nga 6 naŋŋamba mbu antwale wa twale natokejja ategeera ng'ebyo ebiseera nga ninga ate afunye olubuto nga tegera bulungi naye abitegerera kati neŋŋamba kangende neŋŋende ew'omusajja etengera nenvaayo ngenda okubeera n'omusajja anindi agakuntwala ekampuni gyakolera te nga tukola fenaliti eyantwala nga mbeerawo ataagala nkole mbeera waka naye ng'ate namanyira okwekolera njagala okukola naba sinaawo omwana gwe nkuma waka ate ntuula waka kati nembeera kati kyenva noonya emirimu ku kyalo okwo waliwo omukyala bambi ng'alina kabeekeri nga afumba kekise zokka nga zakola takola migaati omukyalo nga musaba omulimu nga muganira experience muki okupaakinga kekisi badde nkola beekeri kudayisinga migaati paakinga mandaazi biki byonna abamanyi emirimu gy'omubeekeri ng'omukyala ampa omulimu bambi nga lunaku akokuta 4,000 that was 2014 omukyala ampa omulimu kati ng'omwami mugamba nafuna omulimu guli kumpi wala natandikanga okola nga ndiisa breakfast lunch kati nga enyinyuka nfumbayo ekyegulawuzi ababiri mwami teyali mubi nandeka nenkola netubeerawo kati omuntu eyagenda nga mmanyinya ebifunye olubuto ondolaba ate nga ngenda mu mpeera zaffe ezekikyala ebitegeera neŋŋamba ati kwegasa abitegeera nange kakati
kati nga mbeerawo era nalo nakamugamba emyezi 2 nga sifuna lubuto lulala mbeera n'oyo omwami nga siri ku famire nga tofuna lubuto mbeerawo ne tuteeregana wanje nga toli ku famire naye nga tofuna lubuto naye ng'ate nze mmanyi era ng'abiyomberamu agamba wajja manyi olina olubuto oba walujjamu biki amuganzi nange kamanyala bitonde olwo ate nga nziramu okukolaki okugenda mu mbeera zaffe saabitegeera oba tebayitamba okukuluku tebayakuluku saabitegeera ng'ayomba ngamba olayika oli ku famire tozaala tufuna lubuto naye nga nze mmanyi nayo omuntu azaala naye ng'ate ayinaayo omwana tubeerawo kataddaaki 2015 ali mwezi gwakufa nga wabaawo mukwano gwange nga munyumizaamu nga bw'omanyi bw'obeera n'omwami ng'embeera eyeegaanye obaako gw'onyumiza kati kandi n'ansalira ku magezi naŋŋamba ennenge eyo waliyo omusawo ali awo asobola omwogera erinnya n'otayogera amannya g'abantu nga mugenda ew'omusawo tugenda ew'omusawo wali awo mmenga awo nga awankebera ngamba empeke zaagwala bikinaye ngenda kukwata okereero jakuezadde yali yamitwala 5 ebidoozi doozi nga ngimalako ennaku 11 kati ndowooza naye sinana kumalayo doozi ate bwe nasimiza n'olubuto era nina ate kusoma omusawo bambye akola nensina olubuto mwami ne mutegeeza nalufunye n'asanyuka ne tubeerawo nenkuza olubuto ne nduzaala kati omwami atuuka atandika okutuuka kale nga ayinamu omuze bwe muyombagana yaakubanga omwami mukubi kubamu obitegeera kakati nga omwana aba aweze emyezi 8 tukyankalanamu nga nnobanga nzaayo ng'afuna mukwano gwange awo gwempangisa naye naye ng'asigala era nkyakola saabeerawo nga sikola ebyo ebiseera njagala nnyo okukola kumagala byakubeerawo nga akati omwami atwawukana nga mmalekawaawo naye atasengukawo wagenda eyo manyiyo kale nga communicatinga mpa obuyambi mukubira mpaekaali kabuuni bebi kati awo waita emyezi ng'esatu ate era netutiŋŋana naba obimanyi ebyokumbukanda nobanganga naye nzirayo yeetonda n'akola ate n'akwegayiira ntayo naye kati omwana awo aweza emyaka 2 ne bigaanira ddala mwami omwana aweza emyaka 2 byago nemwawukanya ddala for good awukana for good kwekutandika okwetanisa akayumba kange era natandika ka mitwalo 5 nateeka mu kigagga nga weepangisiza obeera wekka omwana nga mbeera nzekka n'oyo omwana wange wa myaka 2 kati mwami Kisonko embeera yanyiga mwami Kisonko nze netandika okunoonya engoye ku kyalo nga njoza engoye olere nga njoleza abantu engoye ku kyalo nakuwaayo omutwalo ogumu ekitundu ofuna omugagga nakuwaayo 2 nga ngendako ne mubasomaali eyo abasomaali obawulira abasomaali abo kati nze nabalaba embeera zaabwe zaawukanye nnyo n'abawalabu bano be bulimu balina ekiseera kyakirenga kyakyabano era kyova najja ninamu experience nabakoleranga naye nga kisulayo agenda bakuyitidde kwoza n'oyoza kale nga kati ngafunye bakirayansi nga bagabira ennamba zaabwe z'amasimu nefunayo awo ne mukwano gwange omulanga naali mu mbeera kwatiraku nga tugende mba nfunye emirimu 2 atukeere wansi ne twoza engoye ne tumala ne tujjako neewala ne tumala okukakkananga olunaku n'ebitabo byaffe 2.3 bwetu kati omusaaka eyo mbasomaali ng'olusi bafise twoza ngoye ogenda olaba ate bajjayo n'ebintu nga olina obyoza kubimuula kuganda
abo balina embeera yaabwe eringa y'abantu kati abababeeramu bakagamba bannange babamanyi kakati ng'oluusi omukoledde bulungi ogenda olaba teteke mwateesa akwongeramu ebbiri akuwa lanki ovaayo olidde akuwa ebintu ebikalu okitegeera nga nina nnyo kyansi eyo bampa amakolooni bintu bikalu ngoyi z'abaana kati nembeerawo mu mbeera eyo bwete naye nga taata wono omwana nga tampa biyambi era nga naye namwenenya nga mmanyi wengendera okumusaba ajja kuŋaakumawe wange ofuna obuyambi nga namwesonyiwa atagala naye nga mwali mu kitundu omwo mwe twali tubeera naye ngera wesinkana tuyisiŋŋanya kati wali alina buzibu ku munne naye namugamba nze nemenya ndowooza twatuukako ne ku poliisi ekiseera kati yamanya namupoliisi eyaddamu kula katutwaleko mu life y'omwana omulala kunnemera kubanga ngamba abaana balina basatu oyo wakubire kati mpangisa nnyumba ezo nga tuba tuli eyo mba nina mukwano gwange tuli mu kwoza ngoyi olunaku olwo nina sita wa muto wange ali omaanye nga nkubira essuni yali akolera eyo busi yakale nga bakola balina branches nyingi eyo fotofoto eyo kenjojo busi eyo nga yalina kakosi ke yasoma bwe yamala kinyako nga bakola mu yahabe ebyo weebiteka nga balina branches nyingi kati mba ndi awo nga nkubira essuni nga mwana gwenkubuulire onye ddiiki kwata abaana tubatwalire maama tugende ku nina wala nsomeddemu embeera y'ekyeyo naye kati nfiira omutima gutuuse nze kaale kati eyo gye yali yabangayo yakolangayo omwezi n'akomawo n'agenda ku mukyala ekatee nga yeekashiya bamuwa bakasya nga kwegamba atala buli wamu nga bw'aba ava egusi asulako eno wewange nateete then enkeera n'alinnya neeyongerayo mu kyalo kuba abaako oyo olugendo lwalinga luno kati bw'atuuka yasula wange abinsiramu byonna bakubira eby'essimu nga ngamba nafunye waliwo omuwala eyabateseeyo eyo naye yanyumirizaamu nze nkubuulire kulira ng'obwongo busiize ne nagenda kuseeyo kati ensaa yali asingamu kasente gattaana nga ye alina kasobola okutandikira ku pulasi kikubako kati wange oyo nga atandika mpolampola obigobako naye nga neeri ku mulimu gyali naye nga ye alina process gyali nga ekiseera tulina mama afe nga mulwadde mama afe oyo nga mulwadde naye nga mulamu atambula naye nga alina ebizibu omwami sonka nga abeera mu zino embeera z'ekyala nga tavaamu tali ku famire naye nga byamusoberanga naye kateera naye ng'ate munene alina omubiri gwe naye otagendayo nnyo eyo nyala nnyo otwalawo ku mwana ontwale ku mwana owookusatu oyo ajja atya anti kati era gye ngenda okutwala atitandikidde eno ku maama kuba maama ate yamala n'afa bamala ne bamukebera nga kansa tegeera era nkubiriza abakyala bonna banaye obanga balabye embeera eyo ng'omuntu obeeramu ezo embeera tovaamu toli ku famire oyo abakansa kuba tetwalwawo nnyo nga tetukitegeera nga tubuzabuzibwa agenda mu malwaliro bamukebera tebalaba bulwadde mu basawo abaganda agenzeeyo egamba enkoko baziridde embuzi nga bw'obimanyi bambi mukyalo buli omu akuwa amagezi kati twali olwo wabaawo abasawo abajja kutwalira essemu lyaka ku meezi bano ab'ekikungo oba bawulire kati mamaako oyo kuba yagendaku nemizigayo ne bamwoza mu lubuto ne bamwoza mu lubuto yamala emyezi ng'esatu nga leero tekapeninga n'agamba leero kyali kunateretse olwo kyali kitutte omwaka mulamba nga abeeramu eyo embeera naye ng'agenda buli iye oluusi era lwawumuddemu ng'awumulamu nnaku nga ssatu agolanga komyeyo naye nga last born we by then nga wa myaka 8
naye ng'ate tali kusome kuba oyo lasiboni bamulongoosaamu bulongoosa ne bamusala enseke kati ne bamukomya okusaala yali tali kusamire ng'oba oyinza gakiba kusamire. Kati maama kati awulira abasawo abeesunga abazza abazungu naye agamba leero kantwale nange endwadde yange nendabe. Kati atuuka abasawo abannyonnyola kati abasawo baali bajjanja bino bisikula biteebe n'ebirala ebitegeezi. Maama bw'abannyonnyola bamugamba kati endwadde ye kale tebagitegeera ate nabo kati ate ne bamuzza mu bano abasawo abamu mu ddwaliro kati abasawo ati bamugamba oludde ng'ojja tukebera obulwadde tukubulaga leero leka tujjeko akanyama ne bagamba okujjako akanyama kalako akanyama. Nga maama bamusalako atukubira eno essimu ng'abantu abamu batugatakiriika temukiza omuntu kati bamusalako akanyama aba tagenda kuwona bikubisi bulabula ebitegeere. Kati baireni nga Sangolo amaze okulinnya afuddeyo azze kuziizi yava ali mwezi gwali gwakusatu ate maama anyama bakamusalako gwa buli mwezi gwa mukaaga ng'era yakakolayo bambi myezi ebiri. Kati maama nga bamukebera nga bamugamba tugenda kukaweereza Kampala then biza tugenda kufulumira Kampala kati oli waddemba okugenda n'okuumira eyo oba olinayo abantu bo eiza n'okola kinoogaa mu kyalo bali kusuubira esimu n'olinya n'ogaana ye mugamba amavaayo obeere nange wano daatu kiri mufumbo nti oba otyawo omukutu. Kati bizasi bwe zadda era dokita n'ankubira n'enninya booda n'engenda ewandegeya n'ensimaliza dokita ŋŋamba era atemeramu obutamu bwangu dokita nga ŋŋamba maama wo kiddemu kanka wannabaana tritimenti eddagala lya kansa mu Uganda liri mulago mulago baaba nesooka nkubirako abo baganda bange abamu ne baŋŋamba tusooka mugamba bikiri ajja kutya nnyo naye ng'ate olina omugamba andike nga bukyali kale genzako funzafunza kati maama atandika tritimenti emulago nembeera ng'era kati ng'emirimu gye nali nkola ne gigootaana abantu abankubiranga amasimu bag'okunkubira ndi mu ddwaliro nga ffe tugenda buli lunaku olusaata zituweereza kasente akasente akati ke katuyamba nkapiikinga mu bbanka ke katuyambako ku ntambula ze basabye emulago jjukira obulwadde bwa kansa si musujja nti ogenda gya kwefanana bwa process by process kuba twatandika treatment gwali mwezi gwa 7 ogwakatandika niya dokita twamulaba mwezi gwali gwa 14 December then alyoka atusinike ku radiotherapy mukalirira naye ng'egyo emyezi yonna tugimaze tugendayo tuyita mu kiprocess togala bya kansa bya process gezako funzafunza namubeererawo kati kakati maama nga mujjanjaba ekitera omulimu gwawe guvudde kati mu biseera ebyo wenfunira taata w'omwana atya ono wookati jjukira nga sikyakola tusaaba baweza kusente kajjanjaba maama nga bw'obizimanyi nga era mwami ogwe mukuna ng'apaayo buli nnaku omutwalo nakukubeeza waawaka kibeera naye simukumbira simwoleza naye nga apaayo kusente ng'abanga ndekera akameezi naye nga namufunira era mweyombe ona yali mubadde nembeerawo kati $500 ng'etaano era nefuna olubuto kola omwana oyo kati omwami kukira maama kati bamaze omukalira amazeeyo doozi then alina edoozi egyalina okufuna endala naye nga kati bamuwaddemu lya mwezi gumufunga aleetadde emulaka awo nadda mukaaga olutondo funa maama azze mu kyalo bakitya nali mbeerawo naye nga kafunze
mwami oyo bw'afuna olubuto mugamba funa olubuto nantwala bankebera era bambuulira ebbanga ly'olubuto nga teyeegana alukuza katunaŋŋamba genda kusobola kusasa nnyumba bbiri kwata ekkubo ojja eri ewange teri mukazi erayo nzeka ojja etandika okubeera fena nga ngamba mama wange bw'ali bazze okumujjanjaba leero alituukira waani ennyumba kusengiza tuganda ebinsobera sijja kujjamu lubuto naye nasaba ne ŋŋaasa ŋŋende kuba kati bwe naalemera eno ajja kwegaana olubuto alowooza enkola gye mulimba ate maama ngenda owulira naye obulwadde bwamutabudde emukyalo ate agaanye okukomawo eno emulago ekiraki ekikisa ekyokumuzza emulago yagaana nagaaeyo motoka okufunda mu kkubo bisudda ng'ate yeekyayi era obulwadde obwo bwamuviirako kati omwami neesitula ne ŋŋenda ewuwe etandika okubeera fenna kuba twakabeera fenna omwezi gumu oba neekuba myezi ebiri covid n'ayingirawo kati covid okuyingirawo ng'ate tuli mulago era ne maama olwo ndi wa musajja maama antumya ngamba mwana jangu ondabeko ebisembye nga bw'obamanyi abazadde olukuba tebunyisa antumya eganga binsobedde mwami songa kati omwami ne mmugamba kangende ndabe maama tanfiira obubi okutegeera omwami n'afuna ssente n'ansindika ne ŋŋenda mu kyalo okulaba maama ngenda okulaba maama asanga ali mu mbeera nzibu nnyo okusingako wali eri yali aseetambuza nga genda emulago kati nkubira sawa ngo neweebweru mugamba maama nga ali mu mbeera mbi angamba maama mukwate mumuzza emulago yadde ye yagaana bali ab'omukyalo ng'abanyooma ono bwe yakuba essimu n'amuwuliriramu n'akasente yali asinze maama nga tumuzza emulago kuba twakamuzza emulago wayita wiiki emu asalawo amafuniro kati olunaku lwe basibula lwennyini ate basiba entambula yonna edda kasibikye ekyolukale era nabonaabona nnyo bandi ne maama wange oyo kontinuweetinkimaimaamu kati olwo ndi lubuto atuziwamu ekikatayobe katufungeeze n'omu ani twafuna siteeke yamuzza mu kyalo naye amala wikikatulaafu kati mbeera ew'omwami microphone gisembeze era nanigenda wanje akeddoboozi kasembeze oba ngensewala so obeera omwami gezaako funzafunza kati bwe ngenda okuziika era nalinnya ebyo bidwera ebimotoka bya kasooli n'omuzi kasaamuziika kunasaaba amuziisa emisana natekawungeezi entambula yambonyaabonyanyi omwami nanga agirobeerayo embeera nga ndi e Kampala okitegeera obudde obwo omwezi gwakuna era omwezi guno ogwokuna 18 kati maama lwaweza emyaka atudde mu bulamu bw'ensi eno nembeera ipaka lwe baata entambula omwezi ogw'omukaaga omwami n'asiika transpoti n'ensayo tubeerawo nentuuka okuzaala ekadiboni ye muwala bali ababiri abakulu baleero kati mwami sonko ono sisawa yali aŋŋamba ebyokujja kuseeyo jjukira yaŋŋamba kansooke nze kati ŋŋende gemba ntandika okukola nja kuweereza naawe okange okoleki kati ate awo maama ate waawe obulwadde bumutabukira nga sirina mmulekawo tegeera kati nanga asooka ojjanjabe maama bw'ali baateredde ojja maama teyatereera nafa ate naye ne binviiramu okufuna omusajja ate ow'otaata w'omwana ow'okaddu nemmalira ddala okuzaala era omwana namulekayo wa mwaka gumu n'emyezi ebiri kati obudde buno bamikumi n'ebiri kungu namuleka wa mwaka gumu n'emyezi esatu kati abaana bali luddawa bonna kati awo wendaga abaana abo bali ne sifaamu so wange nzirako gwakusatu bonna basatu bali awo era bali awo nate olaba mwami sonse
nze ekirooto ekyasinga okundeeta kuteeyo kukuŋŋaanya abaana bange bakulire wamu ne bwe nanga mpeereza obuyambi butuukire awantu wamu kuba kati oli omukulu nali muweereza wakyawa asome akandi kasomero eyo naye bya covid bwe byajja ne munonayo batata baabwe bo bali kuki wanje batata b'abaana bo bali kuki kati bataata b'abaana abo omusonga taata w'omwana omukulu ye talina buyambi bwawaayo wadde era bwe yamanya nkuta eyo abaana mbaleka awantu wamu yabaweerezaayo ensawo y'emmere omulundi ogwo eyadda ne mugga kati omwana okutandika okusoma jjukira bw'oba waakajja eno okuseeye tosooka kukolera okufuna ssente ne mugga sinatandika kufuna ssente nyambe omwana okutandika okusoma naye nkulaga teyakikola teyawaayo kati yakoma baweeza nsawo ya mmere emu yokka eyaddamu otaata w'omwana owookubiri yaali omwo mu Kampala noona owookubiri owookubiri ye eyaawo kwawaayo kale esaanye kale bwe byessomero kati anyambako abiwaayo bwe yamanya nvuddeyo ndi eno kuseeyi ate n'alaga obuvunaanyizibwa ekitono ky'abaalima asobole kuwaayo kusomero naye kati obudde buno abaana we bali ennyumba gye bali mu nze ndisasula mwami Songo kwambala nze mbambaza naye neebaza Mukama nti yambikkako akasubi akajja yaaba mulwadde asige bulwadde era nasobola okusomoka n'enzija katukolera abaana bange buno abaana bange bwe bali sinzaali obulungi ennyo mwami Songo naye we bali bwe bansaba ekintu sobola okukibawa okusoma basoma babeera ne ssaawa wange kale tukyebalize Katonda ndowooza ekyo bw'obanga obulamu butambula ogenda mu maaso ng'oyiiya ng'okola kati eyo wakamalayo banga ki era eno obudde maze omwaka gumu n'emyezi ebiri kitegeeza obuzaayo emyezi nga 8 naye nga eggweko era kati ekirooto kyange weewaawo nti mbasasulira we basula omuwala saayagala muleka n'ono omwami gwe nasamba obeera naye obimanyi naawe ebyabasajja nayagala mbafuna ennyumba eyaabo babeeremu bokka era n'omwami abeera yekka budu kyasitanyambako nti abawa sente z'okulya zokka zaababa buli lunaku olinaku amekinga shuwa nti abawa naye kati bino ebisigadde nga bw'obimanyi ebyetaaga nyumba kwambala kati tosevingayo kasente nga gw'ogambe nti wenaakomawo naagulayo kapoloti mwami Songo okusevinga era ngamba kati bwe mba afuna kale era nga bw'obimanyisa okusevingayo ekitono naye ekitandibadde nti oba nga luuliye sirina obuvunaanyizibwa naye kati nina obuvunaanyizibwa ku baana naye n'okusevinga nsobola okusevingayo akatonotono era kati nze ekirooto kyange njagala bwemba eno okuseeyo nzeeyo nga nfunyeyo nange nga kapuloti yakange ne kapu tegeera newo sobola otandika okwekozesa Katonda ayinza okumbeerawo nenkola naye nenzimba mu kapoloti kange akemba nagula nenkulizaamu abaana bange abaaba bakati engeri gye bali nti omu na taata we era saagala kituuke njagala Katonda nnyongera obulamu bakuze bataata babananga basobodde okubayo tebabawa naye nga bali nange era kyebaana nabaleka ku saidi yange nabaleka ne kuta wange kati osuubira zaalayo ku mwana mulala mu Galanda Songa kati obudde bwakola jjukira kati nze bwe naava eno nina okutandikawo ka bizinesi nange neekozesa nze mu kwekozesa otegeera tekirooto nange waali olanga omulekera abaana neŋŋaa nenkola nenkuma olweggulo nga abategese abafumbidde kati kyekirooto kyange ekyo kale weebale ennyimbo zyo tugiwulirizaako olwaleero tunaapiikingamu ekinaba ekyokuyiga naye eyo ndo kantubye nti ebitambula bulungi kyekyo munnaye naye ngo wendi bitambula bulungi sinnafunawo buzibu nkyebaliza Allah teri kutulugunyizibwa teri baba takutawaanya
wendi tewali baba. Waliwo mama yeka yaliwo tewali baba Wendi tuliwo bakazi ekirungi kyennina waliwo madamu ne maama we mukadde we kati ndabirira mukadde. Kati so kati baba kalajjawo bwalumu nnyo kaseera kati sinzaali awo nti nza okuba ne pressure nti oba waliwo baba ntawanya nete era ne bwaba zze essaawa nga 2 ng'agenda. Ate gwe ng'omuntu gwe teweetawaanya. Ate ntya mwami Sonko. Ng'omuntu eyabeeranga eno relationship ovaamu eno oddamu eno ovaamu eno oddamu eno omubiri gusobola okubanja naawe ng'oli eyo. Ebyo twabigumira mwami Sonko era twagenda okwewaayo okujja. Nga tukimanyi kijja kubaawo naye oguma nga oba olina ennaku yo ng'olina ebiruubirirwa bye. Muli bazira. Muli bazira. Kati muli bazira. Bwekibanga ekituusewo olwo okimaliriza otya? Oguma. Lugumi just. Siganya omuntu omulamu yenna kibaawo. Naye oguma. Ate fe abakazi ekisooka abakazi kirina kubanga ng'abasajja omusajja abawaabya. Nakutawaanya naye kati bw'oba awo nga tulina kutawaanya kirwawo okujja kiyinza okukala okulwawo okujja. Kale tweyanze nnyo tweyanze ngenda kubanga nkutaabu tunaafunangamu kagaapu tunakomangawo ne tunyumyamu ye. Kale mwami Sonko naye neeyanze okumpakana. Kale katusabe Katonda. Naye nga ebyo byonna okuzaala mbasajja abasatu nalinga sinze neeyagalidde nabanga ngamba kati oba ono yanwaba omutuufu okitegeera siga nti nali mwenzi era nkubiriza abakyala bonna abali eyo osobola okufuna omusajja n'ogaa kati anzaale mwono era nali kati owookubiri nali nsibidde nzaale mwono abana nga abasatu naye nti nekigaana nga bw'omanya embeera y'ennaku zino mwami Sonko. Kale toyanza nnyo tweyanzenge. Naye nga neebaza Mukama yeebale kunkuuma nayitamu abo abaami abasatu weewaawo n'abalaba nga baavangayo mbeera ey'okubeera obwomu nateeyombeketi naye nga nasobola okuluwona saasobola kufuna kintu kinnemesa era nsaba Mukama mpangaaze nkoyeere obwana bwange obusatu. Amiina tuteekemu essaala insha Allahu taala. Kale toyanza nnyo tweyanzenge. So abatugoberera tubaddeko n'omukyalo ono ng'atunyumiza ku mbeera ye ali ku kyeyo alina waakolera nga house manager alina abaana be basatu buli mwana ne taata we ayagadde ajja ashalinkako emboozi yaffe naye twebaza Katonda nti yafuna bulwadde nasobola okugenda ebweru ate okuba nga agenda maaso n'okuba nga akola. Kale mukwano toyanza nnyo tweyanze tujja bba nga twongera okuba nga tuwaayamu mpola mpola. Sula bulungi. Kale ssebo naawe sula bulungi. Amiina. So naawe ali eyo nga weetaze tubeera nga tuwaayamuuko osobola okuba nga ontuukirira ku ssimu ne tukola enteekateeka so mbudde obwekiro tuba tujja ne tukola puroguramu yaffe tubeera ate nga tugibateerayo ne mbeera nga musobola obba nga mugiraba. Nze Sonko